Ani yakutotte emiti ya? Na yagadde nze yagenze. Sento zijja zigenda mulali. Njagenda. Oba kisiru busiru. Ndi musiru ku babi tuti. Goloza Bobi Wine yakuwachi. Da, era abantu babusiru mukole kintu kimulonde gwalukaga. Ne Ssaabasajja Kabaka mujja kuba mumukoledde. Okay, alright. Mpuliriza bulungi. Mu mawulire ge tulina essaawa zino agaakagwawo ekiwandiiko nnamutayiika kifulumye. Ekiwandiiko nnamutayiika kifulumye. Kino nga kiriko abantu abasukka mu 12 okukwatibwa, okuggalirwa oba okusibwa emyaka egitaka wansi wa 5. Ampuliriza gwanga Uganda. Ekiwandiiko nnamutayiika bino byonna biddiidde okubeera nga bifulumye munda mu bisenge by'amakolero aga NRM. Waliwo okulya n'okkomba essowaani nga obunkenke bukyagenda mu maaso butya mwami Museveni bwagenda okuddamu okulabikako. Kati wuliza mukwano gwange ampuliriza. Ssemujjuŋŋanda ebigambo byongedde okumuddugalira. Waliwo amawulire agafulumye ag'omunda agakakasa ensonga lwaki ono bulijjo ayogera ebigambo byayogera ffenna ne tulowooza nti avuganya mwami Museveni naye nga kibadde kiwaani. Kyokka bwino omulala ayongedde okuyika nga amazzi agava eggomba ewa pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Mitembo ku kyalo gy'azaalibwa yennyini. Eggomba wulira okutya, wulira ensolima. MP abaddeyo Saazi Godfrey yakwatiddwa mu luumu emu n'omubaka omukyala abadde yeesimbye ku kadi ya NRM eyammibwa mu kamyufu nga bakola ki? Tulo kakano ogenda kuwulira ebigambo. Omusajja amanyiddwa nga Clive Nsiime eyakubye omukyala wa Shero wali ekyanja oluyi n'avaamu erinnyo ne ligwa. Bwina afulumye naye nga bwina ono amuleese ye Lusoke. Wabula oluvannyuma waliwo ebigambo ate ebifulumye. Ampuliza bino byampuna nnyinimu nga abba enva. Tubadde tujja tubyogerako. Kati ogenda kuwulira obubi obw'abasajja bano nga mulimu n'omwogezi wa poliisi kennyini Lusoke byayogera olowooza bikakasa. Kati wuliriza mukwano gwange ampuliriza. Omusajja amanyikiddwa nga General Museveni ebigambo nabikuwadde eggulo mu ddwaliro y'Ebungereza Moorfields Hospital. Ono gye badde ayolekedde teyagenze. Lwaki teyagenze? Ogenda bifuna. Nze Eke Master mabega wa muzindaalo. Ebigambo mba nsimbudde, mba ntandise, tuba tusimbudde, luba lukedde. Ogenda kuwulira ebigambo otya n'okutya. Okimanye nti abantu b'engulu abayimbi bonna abagenzeeyo epakwaki kapicholwa okuyimbira mwami Museveni bonna abantu babazize. Omanyi lwaki babazize? Byonna ogenda bifuna. Bw'obanga oli mpya nkusaba otwegatteko ku mukutu gwa AKTV Media Uganda ng'osubscribinga okonene kadde wakanga ono gwe ngenda okukuwa mu bujjuvu tabeera nga akusuba. Kyokka ate era mu ngeri y'emu nja kukusaba nga tutandika bwe tuti gwe wenna aliko essaawa zino sooka ompatire ekigalo kinyiga ku vidiyo eno oba giyita like. Yes, tokotekeko like ku vidiyo eno ebisigadde byekole byokka. Nze nsumulule gabe nze Eke Master emabega w'omuzindalo. Emboozi tugenda kubeera nga tugitambulamu nga Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Mitembo agenda mu maaso n'okutalaga ebitundu bya Buganda. Kaakati Mathias Mpuuga ate akiguddeko. Sseggona akali amaggwa ebigambo ebituufu bifulumye. Yakyaziddwa ku TVM n'akakasa ensi. Ampuliriza ogenda kuwulira abasajja bano nga bwe nkutegeeza olunaku olwaleero. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso. Omukyala gwe ntandise naye eyakubiddwa ogenda kulaale eya mwami Kyagulanyi eri ampuliriza Emitiyana ebigambo byongedde okulanda. Waliwo abagamba mbono yabadde komedi, yabadde katemba, babadde bazanya mbuzanyi ebintu bya ddala. Ampuliriza waliwo ekkooti, waliwo n'ekkomera, waliwo agenda okusibwa. Eyakubye omukyala olw'okugenda kulaala ya mwami Kyagulanyi ebigambo bimuddugalidde. Nze kugambye kansooke mukwe katono nnyo omukyalo ono nga bwe byabadde byennyini. Bwe tuvaayo tusumulule tutolontoke. Ani yakutotte emiti ya? Na yagadde nze yagenze. Sento zijja zigenda mulali. Njagenda ate newoze. Agenda. Genda ewammwe. Bw'obanga mu nnyumba muno ebyalodi bye bisingamu obungi sinagendaga. Making sure nti yero yasingamu obungi eyasamirira sinagendaga. Ate saagala olekanire wano. Sagala kumanyira. Nyobe ebikazi ebisirusiru nga kino. Sijja kufuluma. Sakumanyira. Oba kisiru busiru. Ndi musiru ku babi tuti. Goloza Bobi Wine yakuwachi. Gwe yampasa najja kulwa Bobi nali manyira ye gwe wagira.
Saa kumanyira. Ogenda kulala yemitiana naziza musango. Kuchumanyina wasa mukazi ategeera. Okugenda kulala naziza musango yemitiana nino genda jala gajendaga. Nono ngenda kukuba. Sijja kugenda. Mulamu nawe wegase ne muganda wo muntu lugunye sijja kugenda. Gula wo. Sijja kugenda. Sijja kugenda. Sina jendaga. Ojja genda nno. Sijja kugenda. Genda mulale ezo. Genda mulale. Sijja kugenda. Nange nja balaga ko sijja kugenda. Ani go kuba. Bipe. Byananja sina jendaga. Sijja genda. N'omukazi mulalu bulaluze okubulira. Sijja genda mama tuze mabega gasi ya bulolo. Sijja genda. Sijja kugenda. Sagala kumanyira. Atenga nja genda. Zonna lale nja kuba mula kumanyira sijja genda. Nakola ensobi okwagala ekisajja ekitali kya Nuupu. Nakola ensobi okwagala ekisajja ekitewagira Bobi Wine. Naye nedda. Oba nobe. Naye ate struggle Bobi agisigale yekka. Ngaye bali mu struggle z'obululu. Nange kasigale mu struggle z'obufumbo. Sina jengenda. Alright, ampuliriza. Nkugambye nti nkulamusizzaako nnyo sigenda kubeera nga nnyongera okukulamusaako muganda wange Kakeeto Sister Mary ebigambo byongedde okulanda ampuliriza ggwanga lya Bungereza gye tutandikidde wuliriza ebigambo ggwe olunaku olw'eggulo nakoledde akatambi naye nkutegeeza nti eddwaliro erya Moorfield Hospital lino nga lye lijjanjaba amaaso wano ampuliriza nga bwolaba Moorfields Eye Hospital NH Foundations n'ebirala kakati wuliriza eddwaliro lino bannayuganda nga bamaze okuzuula nti Mwami Museveni yandibanga agenda kutwalibwayo olunaku olw'eggulo baalisazeeko wabula mu kulisalako abaasazeeko eddwaliro lino babadde bannayuganda bennyini wabula nga abamu ku bannayuganda abadde basazeeko eddwaliro lino gennyongera okubeera nga nfuna amawulire gongera okukakasa nti bano zaabadde enzaalwa za mu Bungereza wuliriza ggwe nzaalwa za UK nga bannayuganda naye nga nzaalwa zeeri oluvannyuma lw'okuwulira amawulire gano bano nga balaba ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda bakitaabwe gye baava bajjajjaabwe gye baava ne bagenda e UK okunoonya ekiguli amagala eddiba n'okukyusa obulamu bwabwe baawudde nti omusajja agenda kujja ne bagamba togunywa ogwanda era okusinza ku mawulire ge tufuna bano bagamba nti ne munda mulimu ennyini mu ddwaliro babadde bataddemu abantu babadde basimbyemu abantu era nga abantu bano babadde bagenda kulondola luta ku luta Mwami Museveni azze bw'abanga azze ali mu wingi ki ali mu private oba ali mu lukale ali ku kitanda namba mmeka ye abaffe musawo ki agenda okumukolako oba musawo ki amukolako nkugambye nti abasajja beetegese nnyo nga bw'okiwulira wadde amawulire gabadde ga munda naye oluvannyuma abaana baatambudde ne bagenda ku ddwaliro lino ne batandika okusuula enkesi era okusinza ku mawulire ge tufuna galaga nti Mwami Museveni tannaba kubeera ng'alabikako mu ddwaliro lino kituzzaayo ku nsonga eri gye nakoledde olunaku olw'eggulo nga nkulaga nti okusinziira ku bakugu waliwo abakugu abaleeteddwa mu ggwanga Uganda bano nga baleeteddwa okuva mu ggwanga ery'e Kenya mbu mu ddwaliro lya Aga Khan Hospital basobole okubeera nga bongera okwekkanya obulamu obw'omukulu ono wabula nga Mwami Museveni agamba nti ono yena propaganda ye waali mulamu bulungi nnyo taliiko yadde akamogo era olunaku olw'enkya ono yeesunze okulabwako wali eri ampuliriza ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'e10 mu Uganda mukimanyi ekibeerawo kololo agenda kuwuuma ekololo NRM babeerayo nga Mwami Museveni agamba alina okubeera nga yeetaba mu ssaala zino ezigenda okubeera ekololo okusabira eggwanga Uganda era ono agamba mbu ye mulamu talina yadde awamuluma wabula ono yategeza yabadde ayagala n'okuwummulamu oluvannyuma lw'okusinkana mbu abantu abamusazaamu kampeyini ze kati ng'alina okuwummulamu ate olunaku olw'enkya oba olwaliro lwennyininyini yes olwaliro alabikeko oba aliawo mu ddwaliro ampuliza kati bino nga bigenda mu maaso kansooke nkuwe buyino ow'omusajja Saazi ow'eggomba yakoze ekyajabu olunaku lwaleero nsazeewo zijje njogere ku nsonga eno eya Gomba East ku lw'obulungi bwa struggle yaffe ne ku lw'obulungi bw'abantu baffe ab'eggomba omukulu ono gwe ntadde wano ekifaananyi bamuyita Saazi Godfrey y'omu ku babaka baffe oba ye mubaka waffe oba yabadde omubaka waffe ow'eggomba East ono Saazi ono Godfrey okusinziira ku information gye twafuna oba gye twakafuna oba gye twafunye y'omu ku bantu be bacompromisinga
nga Sazi Godfrey. Can you imagine omuntu akulembera oba MP atwala ekitundu eva president waffe nga ebbanga lyonna oba ekisanja kyonna eky'emyaka 5 Sazi Godfrey y'omu ku bantu abatavanga muwadde statement ennema mu parliament. Abamu kumwe ekyo temunnayiba kiwabudde. Ninjagala bannaffe mukitegeere nti abamu ku bannaffe beefudde kyesirikidde ng'ekyo kikolebwa intentionally oba ekyo nga kikolebwa kagenderere. Ng'abamu ku bo abasinga bali compromised, baba compromisinga nti mwe musirike. Kitubasaba kiri ekintu kimu musirike. Era bwompayo statements zonna ez'omuzinzi nga zaali zivudde mu Sazi, ekirabo ogenda kwasa ekebiri yono Sazi gwe twogerako. Naye yo si ensonga. Ensonga eri ki? Omukulu ono Sazi gye buvuddeko tulina amaloboozi ge twawulira oba waliwo amaloboozi agaaliikinga ng'alina ebigambo byayogera ku mukulembeze waffe. Abamu ku ffe ne tutasooka bitwala siriyasi olw'ensonga twali mu kadde ka byabufuzi nga bw'obyogerako bijja kuwulikika mu abali mu kugezaako okulimiriraani abali mu kulimirira omuntu ne tusalawo tusirike. Nina okusingira ddala ne tusalawo twekkaanye eyo ensonga tutegeere ekituufu kyeki. Naye nga bw'omanyi nti Nuupu Nyanja ekintu kasita kifa ne bwe kiba kya kiro bimeka kimaliriza kizze kungulu. Twakiwadde obudde okutuusa nga tulina ebirala bye tuzudde ku muntu y'omu ono Sazi. Sazi ono nga twakava mu process y'okulonda oba nga twakava mu process ya vetting oba ya kaadi y'omu ku baaweerodda kaadi zaffe oba y'omu gwe baddiza kaadi yaffe. Omukulu ono nga baakamuwa kaadi yeekutte n'omukyala bwe babadde bavuganya ku kifo kyekimu nawuli amannya ngeerabidde wabula kye nawuliddeko wa NRM bamumya kamyufu aka NRM yeesitudde n'omukyala oyo ne betambula bukolokolo celebration ye oba okuwangula okwa kaadi yakutwalidde Salimu Sale. Nawulidde nti meeting yabadde kyengera wano. Bino si byambu oba bino si byakulimirira oba bino si bya bigambo ne evidence weeri ebifaananyi ne videos. Omukulu ono ng'agenda ewaani ewa Sale. Mucyo message yange eri ki? Akakiiko kaffe ak'ebyokulonda aka vetting muli mu kattu oba akakiiko kaffe aka isi tubasaba ensonga eno eyongere okwetegerezebwa mwongere okugikkenneenya n'obwegendereza. Otherwise tugenda sanga okusomozebwa mu kisanja kino kye tugendamu. Either ojja kwesanga nga tugenda kulonda tugenda kubeera n'ababaka abalungi ennyo oba this time around tugenda kuba n'ababaka ababi ennyo. So mwetaaga okubeera abeegendereza mu nsonga eno. Ekibiina kyaffe still nakyo tukisaba okwetegereza ensonga eno kozi mpulidde abantu bangi bavuddeyo nga bagyogerako. Nange kyovudde olaba nsazeewo ne ŋŋamba nti kangatte eddoboozi lyange ku nsonga eno nga tusaba ensonga y'omukulu ono Sazi etwalibwenga ensonga enkulu. Otherwise waliwo ebitagatta. Kaakati nno oba badde okyatolotooma ng'okyakomplaininga ng'okyayomba ng'okyayogeza ekirimi lwaki omusajja Sazi Godfrey yaggiddwako tiketi ya NUP bwetyo ne webwa omukyala Flavia ampuliriza abantu tebakkuta. Abantu balina emirulu nga wakamala okufuna tiketi y'obwoti oba kaadi y'obwoti eya NUP gy'obadde oyayanira okumala emyaka n'ebisiibo laba ate bw'oyonoona n'oyanika mu ttaka oba ku kiti ekiriko enziro. Kino nno kyongera okukulaga n'okwoleka nti abantu abamu tubalina naye zikyali nsolima. Abantu abasinga mu politics owa opposition tebaliyo kulwanyisa mwami Museveni wabula baliyo okulya mu lulime ne mu luzise. Kakati bano basobole okubeera nga bekkusa. Omusajja ono abadde alwanira nnyo okufuna kaadi ya NUP. Ekaadi baagimuwadde olwagimuwadde ne wiiki teweze n'agenda n'akukuta ne mwami Salimu Sale. Kakati nno embeera bw'oti bwefaananyi. Kati omukyala Flavia Namulindwa ono asekera mu kikonde azina ga kisaanyi atyetyebula kubanga bamugambye akaadi oli tugimuggyeko tugikwasizza ggwe oluvannyuma lw'okuzuula. Jjukira nakutegeeza nti NUP
mu ggwanga Uganda kye kimu ku bibiina ebisinga intelligence ey'amaanyi munda ddala mu kibiina ekya NRM. Kyova olaba ng'abasajja nga Masayasi Mpuuga Nsamba bano babakasukirawo nga bukyali kubanga baamanya bye baakolanga byonna bye bajjanga nga bazanyira ku bannayuganda. NUP yagamba ffe tuli mu bya ddala gwagenda okulya mu limene mu luzise gw'otwawukanyeeko. Era kyova olaba nga Mpuuga obusungu obukyayi ennugu bingi nnyo byayogeza kubanga ono yali amanyi nti ekibiina NUP agenda kubeera nga akyebigika asange kiwedde olumwami Kyagulanyi bamusule ku ttale nga ekyonzira. Kyokka ne Sseggona akali amaggwa ono yammiddwa kaadi ya NUP era ng'ensonga ze zimu zeezo za kwekulubeesa n'okwekuusa n'abasajja abalya mu lulime ne mu luzise. Jjukira nakutegeeza nti Sseggona ono yategeeza mu bigambo bye nti nga yakamala okubeera nga amibwa kaadi munywanyi we okuva mu State House Entebbe yamukubira essimu n'amugamba waayi nga tulabye kaadi ekuyise emyaganya gy'engalo kino kijja kitya. Ne twebuuza oli akolera mwami Museveni ate abeera atya ng'alumirwa opposition. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso njagala nsooke nkuzeyo eggomba katono nnyo w'omusajja ono olutusumulule nkubuulire nabe bwagudde. Saazi Godfrey nimbye nnyo eggomba omukulembeze waffe gy'ava gw'olye mu lulime ne mu luzise tekisoboka. Ekirungi Flavia Namulindwa mwannyinaze ow'erinnya yaweebwa kaadi naye kino kibe kyakuyiga eri abalonzi n'abakulembeze baffe. National Unity Platform tebawangako kaadi olw'okuba muli bagagga nnyo oba olw'okuba muli bagezi nnyo. Bannange temweteeba temukeera ku makya kugenda mu balonzi kweyamazi ambulensi tetuzibasabangako. Ezo zi ambulensi tumanyi ofiisi mwe zirina okufa gyegyo emirimu gye twagala kati mukole. Temweyama kutujjawo kasasiro ku byalo byaffe. Egyo emirimu twagala mu girobing system eveeri erongoose kasasiro. Twagala system eveeri ereete eddagala mu malwaliro si mmwe kweyama kutuwa ddagala mu malwaliro. Temufuna loonize mutasobola kusasula temuggwa mu mabanja olw'okuba mugezaako kusabisa abalonzi abakulembeze baffe mugenda kweteeba. We need sober minds in parliament. We need sober minds in offices. We need mentally free people, financially free leaders. Namwe abalonzi muyambe ku bakulembeze baffe okubakulembera. Abakulembeze temubateeka ku pressure. Abakulembeze temubasaba bye batasobola. Mumanyi nti abo abakulembeze bantu nga mmwe nabo babadde eno mu field nga banoonya kasente mu informal sector. Kitegeeza tebalina nnyo nga nawe bw'otalina. Ekyenjawulo tebalina eddoboozi ddeneko ku liryo nga ggwe omulonzi. N'abo be mulaba nga ba incumbent muganda wange ekyabaweeseza kaadi olw'okuba babadde tebalya mu nsi yaabwe lukwe babadde tebalya nguzi nabo tebalina nnyo. Ffenna twebeereremu. Abakulembeze baffe we need you to organize our people. Front them to see that Kyagulanyi leads us in state office so that we rectify the broken system. Temuva ku mulamwa, temuva ku mirimu gyammwe, temwewa mirimu gye tutaabawa. Temuvuga bakulembeze baffe speed kutuzza mu bino ebiboozibozi bye twavaamu. Tukole ekituufu tujja kuwangula. Yes, ebigenda maaso eggomba nga tubitadde ku mabbali. Nakutegeeza mukwano gwange mpuliriza lunaku lwa leero mawulire gafulumye lunaku lwa ggulu. General Museveni ng'akalulu kamutwala nga kampeyini zimulemye okukuba. Jjukira nti ono emyaka luwedde ku mpagala era ono luliira mu nnyana. Kati wuliriza mukwano gwange mpuliriza waliwo ekiwandiiko ekimaze okubeera nga kifulumizibwa era kino nga kisayiningiddwa mwenye kennyini omusajja omukulu ow'enkofiira Saabalungu Mbu Saabalungu era ono ye Muzeiti Bahabulwa. Kati ekiwandiiko kino kiraga waliwo abantu mbu abagenda mu maaso n'okukyusa results ezo ezaava mu kulonda mu kameefu ka NRM. Kati mpuliriza bulungi era nga results zino ezaafuluma twaziraba abantu bangi bakomplaininga, abantu bangi bakaaba, abantu bangi basigala sibamativu oluvannyuma lw'okubeera nga basuulibwa naye mbu nga bwe baali bawangudde. Kati wuliriza Mwami Museveni agamba bino byonna mbu agenda kwongera binoonyerezaako bw'anaabizuula nga bituufu agenda kukwata, bw'anaamala okukwata aggalire, bw'anaamala okuggalira asale n'emyaka omuntu gy'agenda okumalayo
mukomera guno nga gumuse muvi kati uliriza mubagenda okusalirwa emisango gino mulimu n'ababede bo nyini mu kibiina munda ekya NRM babede ngani kutofa yogenda biulira kati mu mbeera yemu omusajja amanyidwa nga Kirivu Nsime ono nga ofisa wa polisi mukulu era ngono assistant superintendent wa polisi oba muyite ASP kakati nga Kirivu Nsime omusajja ono oluvannyuma lw'okubeera nga yaguze ebintu wali ekyanja mu dduuka oba supermarket n'alemerwa okusasula emitwalo 3 era omuwala ono omu ku badde bamuwadde ebintu bwe bamubanjiza ssente omusajja atabuse yavuddeko obubaati era omusajja ono yakubye omuwala empi 2 era ogendo kakana ng'omuwala avuddemu erinnyo erimu wabula bino byonna byalagiddwa ku kamera mulengerera wala kyokka ng'omusajja ono akola mu kitongole ekya counter terrorism uliriza directorate wa oil and gas unit mwakola counter terrorism mu directorate ya oil ne gas unit omusajja ono mwakola era ng'ono y'omu ku banene ku gavumenti ASP assistant superintendent wa polisi mulamba okusinziira ku mawulire ag'omunda galaga Lusoka agamba olwo nga ye mwogezi wa polisi aga nti omusajja ono yakwatiddwa dda era mbu agenda kunnyonnyola ensonga lwaki yatusiza obuvune n'okuba mukyalo ono okutuuka okubeera nga amugyamu erinnyo wabula olunaku lwazibidde olw'eggulo okusinziira ku mawulire agabadde gafulumye nga galaga mbu omusajja ono yatwaliddwa ku Kira police station uliriza era ku Kira police station gye yatwaliddwa bwe yamaze okutwalibwayo waliwo abaagoberedde bwe baagoberedde omusajja ono bamusanze taliiyo uliriza ne bagenda ku CPS nga taliiyo twebuuza ono mukwate oba si mukwate kansoke kuze ku listi nkomewaate ebbaluwa efulumye ladies and gentlemen okusinziira ku genfuna ssentebe w'ekibiina ekya NRM kyekibiina ekiri mu buyinza National Resistance Movement ye mwami Yoweri Kaguta Museveni tebuhabulwa Ssemalungu eryo mubadde mulimanyi eryo mwalimanya nateekawo ekirabo wano tekyabalema mwami Ssemalungu era ye mukulembeze w'eggwanga Uganda mwami Yoweri Kaguta Museveni afulumiza ekiragiro kibisibwa bisi agambye nabadde ntunuulira ebbaluwa eno yagiwandika gye buvuddeko wenna ku ntwe n'emabega yawandikira ssaabawolereza wa gavumenti mwami Kiryo wa Kiwanuka n'awandikirako ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu kibiina ki NRM Dr. Tanga Odoyi n'awandikirako ssaabawandiisi w'ekibiina ki NRM mu ggwanga omukulu Richard Tadwong n'awandikirako n'abalala mwami Museveni agamba njagala okubategeeza olunaku olwaleero nze ayogera nze mwami Museveni saabalwanyi obadde mukyalijjukira eryo ekintabula ne bannayuganda mwerabira mangu njagala kutegeeza ensonga eno mugitegeere bulungi ate mugitwale nga nkulu mwami Museveni agamba akamyufu k'NRM akakomekerezebwa mu mwezi gw'omusanvu buli muntu yenna buli oyo yenna eyeetaba mu kubba akalulu naddala awo n'ateekawo ne kaddashi n'akuutizaawo n'agamba naddala oyo yenna eyaddira DR forms n'azijingajinga n'azikyusa kangezeko nga polling station y'ekyamusugga mwami Bisaso yafunyeko 2 nga mwami Elia Mubiri afunyeko 150 ne bakyusa obululu obwo bwe bumu obwali badde obwa Bisaso ne babuwa Elia obwa Elia ne babuwa Mubiru ne babuwa mwami Bisaso mwami Museveni agambye obujulizi kasita bumala okuzuuka obujulizi bwe bunaazuuka abo bonna abeetaba mu kukyusakyusa DR forms mu kukyusakyusa results
bakwatiwe bagulweko emisango egyo baggalirwe wakiri emyaka 5 akoze ng'omulamuzi Mwami Museveni okusinzira mu kiwandiiko kyendabyeko akoze ng'omuwaabi n'akola ng'omulamuzi n'akola nga munamateeka n'akola ng'ekitongole kya poliisi agambye ba registrars ba agents bonna abeetaba ba candidates bonna abeetaba mu kujingajinga alizate zava mu kamyufu bakwatibwe bagulweko emisango bwekimala okubaka mu vi nekikakasibwa nti ddala beetaba mu kujingajinga alizate ezakamyufu ak'ekibiina ki NRM basiwe emyaka 5 5 Mwami Museveni agambye abo bonna abeetaba mu kubba mu kamyufu k'ekibiina ki NRM naddala nga beegatta mu nteekateeka ey'okukuutiza n'okujingajinga n'okukyusa alizati basiwe emyaka 5 ate tunulira sitole n'obwana ne bumbuuza naye Africa tubeereko serious oba olumu ebisale mu tubeerengako serious omukulu agamba okusiba banne emyaka 5 mpozi ye yavuganyizibwa nti nedda yakubwako akalulu mu kamyufu alyoka akwatira ebbendera NRM koze nedda kiki mugezaako okutuuka ku ki what are you insinuating kiki mugezaako okugukirawa abana nanga nedda katumuzeyo ekibuuzo ekirala munnange ow'ekitiibwa koze nedda siri wa kitiibwa we wacha wewe katumuzeemu ekirala Africa ebbanga lyomaze mu Uganda wali ofunyeko amawulire agalaga nti omukulu agamba okusiba banno olw'okubba akalulu naye alinawe ya ettiimu ze zirina we zaakwatiramu akalulu wali obiwuliddeko ne bagamba baana we mugezaako okundrivinga muntwalawa ne babuuza kiki kyemugezaako okugjayo ne baga nedda tubuulira amazima Africa tubuulira amazima ebbanga lyomaze ng'otunulira ebyokulonda bya wano e Uganda wali owuliddeko embeera eraga nti omukulu naye yali akutte ku mukalulu konse nali njiwuliddeko n'okulonda kwa 2016 kooti ensukulu mu ggwanga Uganda yakkiriza negamba nti yes okulonda okubba kwalimu newankubadde kwali tekusazisaamu byava mu kulonda ne bagamba nedda linda kwatiriramu tukiteeke mu kooti oba mu bracket kooti yagamba ki koze kooti yagamba nti kituufu mwami Besigye ne mwami Mbabazi abalopa mu kulonda kwa 2016 obujulizi bwabwe bwe baleeta kooti yali mativu nti ddala okubba kwalimu newankubadde kooti ne bagamba nedda kwatiriramu Africa lema kudduka emisinde teeka mu kooti okubba kwakola ki kwalimu ne bambuuza ekibuuzo ekyokusatu mpozi ani gwe baali baloopye okubba akalulu negamba kanjogere amazima ekiba kibe koze mwami Besigye ne mwami Mbabazi baali baloopye mwami Museveni mbu yabba akalulu abaana ne bambuuza bamala okumuloopa nti yabba akalulu kooti yagamba okubba kwaliyo batekwaliyo koze kooti yagamba okubba kwali abaana ne baseka abaana obiwulira kwegamba kakati Africa omubbi atayagala kusiba omubbi anti nga bulijjo bisookera wano ampuliriza n'obeera ng'obitegeera byonna mu bulambulukufu bwabyo jjukira nakutegeezezza nti omusajja ono amanyiddwa nga Kirivu Nsiime eyakubye omuwala empi 2 n'atuuka okumuggyamu erinnyo baatugambye ali ku Kira police station baatuuseeyo baamunoonyeza mu custody nga taliimu mwogezi wa poliisi yategeezezza musajja yakwatiddwa ne bagenda ku CPS omusajja ono ng'era taliiyo era ne beebuuza bw'abanga ekira taliiyo ng'ate omusango yagujirizza kyanja era ng'alina kubeera kira yabadde aliriddawa abaffe yatwaliddwa ku CPS
bwabanga ku CPST yabaddeyo omusajja ono ekyebuuzibwa ddala ali munda oba tali munda bibuuzo nange mbyebuuza nga ggwe kati wuliriza bannansi bangi abagenze nga batuusibwako obuvune oba obulabe obw'amaanyi ennyo naye nga kisinga okubeera nga kikwewunyisa oba nga kikwasa ennaku abantu bano abatuusako obuvune nga tebagambwako bakyusibwa bukyusibwa abadde e Kampala n'atwalibwa eggulu abadde eggulu n'atwalibwa erira abadde erira n'atwalibwa embaale olwo gwe munnansi n'osigaza obuvune ng'abantu bano basigala bayinaayina kati omusajja Ssemujju mujjukira mwenna yavuddeyo n'ayogera ebigambo ebiyitirivu ennyo ono ng'abyogerera omukulu Sir Mathias Walukagga Mulumba era ono n'ategeeza nti singa yali agaba kaadi yali omusajja amayiddwa nga mugenzi Muhammad Segirinya tamuwa kaadi awummule mirembe wabula okusinziira ku bigenda maaso omugenzi Muhammad Segirinya yamala emyaka gyalinga ebiri gyokka mu paaliyamenti wabula bye yakola bw'otunuulira ababaka babadde mu paaliyamenti bonna nga tolina gw'oggyeko bonna babadde mu paaliyamenti nga tolina n'omu gw'oggyeko kaabeerera opu waffe osobola okulemererwa ennyo ngoze ku gurawundi okugamba nti waliwo yakola ekintu ku gurawundi eyasinga omusajja oyo kati wulira Ssemujju ebintu bino mwabadde atulimbira nkomewo. Alright, kakati njagala mbamenyere Ssemujju mumutegeere era na role ki gyali mu kuzanya essaawa ya leero mpuliriza bulungi. Kakati Ssemujju olese ebitabo mu studio otulage ebitabo by'osoma ebirina okusomebwa era omuntu agenda mu parliament ng'alina okubisoma era mmwe musoma nnyo era gwe budget ogisoma nnyo. I have told you every financial year starting December to May for 6 months we're only doing one thing, budgeting. You've got to read this. These are 4,000 pages. This is one volume. This is volume 2, 4,000 pages. This is volume 3, 4,000 pages. Do you read and I do. You should go and ask people at home. It's like I am back in school. So why are you quick to judge? I spend 2 months reading and understanding. The country must understand that to be an MP is very difficult work. Ssemujju nze abuuza ebitabo bino by'obadde ng'osoma tugambe nti wasoma era n'olaba tuuga nga yeegabidde ssente ez'omuwa omusolo n'osirika n'otajja kutugamba tugambe nti wasoma n'okiraba n'osirika busirisi ye lwaki bw'oba wasoma kale n'okiraba n'osirika engeri ye yali mukwano gwe nga tosobola kujja kumwabya nti agenda kwegabira ssente za muwa omusolo lwaki ate bwe twagamba nti ssente ezo bannaye teziwaliwo ziri ku ansadi ya paaliyamenti nga muziteesaako bwe kiba nga kyali kituufu era nga ffe twali tugamba tezinayo zaali zawandiikibwa bwe kiba nga kyali kituufu nga zinayo zaali zawandiikibwa lwaki sensa motion tewagisayiningako ojje oswaze gwe booyita bakapere saagala sennyonyawo ekifaananyi ndi mpaamenti mulimu bakapere naye yennyini abamanyi ayinza kukwatibwa nsonyi oba okubanga ne mu ttiimu ye naye ayinamu tebasoma bajeti tebalaba ekitegeera kubanga bakapere lwaki tewasayininga mujje muswaze bakapere kubanga by that time abeefuula nti mwalina mwali mulina omukisa okulabisa abo bemuyita bakapere lwaki tewasayininga lwaki wagaana era lwaki paaliyamenti Anita Amongo omubbi w'amabaati naye yagaana paaliyamenti ejje eteese ku ekyo ku sensa motion eyo lwaki yagaana lwaki mwakukutira mu kkooti mwe ba Erikisi omusango mpuga 5 nga amaze okuwabira ne mugugobera mu kkooti ne mugamba nti mpuga talina musango lwaki temwakitwala ku paaliyamenti ne muswaza bakapere kinkubye poyinti bannange kyoba omanya Museveni kyonna kyakola akikola lwakuba alina ba enablers be Museveni wabanga awamba alina ba enablers be abamuyamba okubanga awamba Museveni wabanga atugumbula bwabanga atema abantu ebijambiye e Masaka alina ba enablers be lwaki akikola era ba enablers baba bamuyambako okutemula abantu n'ebijambiye Masaka abamuyambako okubba body organs z'abantu abo be bano ba Ssemujju be ba Masayas Mpuuga 5 be ba Sseggona be ba Mayiga Kalori Wasaanya be bamuyambako
beba Elias Lukwago beba muyambako nti ne waba ayagala kubba mwala ng'alagidde omwala gwe Nakivubo bagugabire hamu Lukwago ajja kuvaayo akugambe abaagaba omwala be bakansala ebbaluwa ya Museveni tajja kujoogerako. Elias Lukwago ali mu kibuga awo alwanirira omwala Nakivubo kyano bakansala abaguwayo ku opposition aballa tutase ekitonde butategeera mazima wabule yakwata Nakivubo kyano n'awandiika nti bagikwase hamu bamuyita Museveni ayambala enkofiiro y'omusajja omukadde nnyo oyo w'amagye ye yawandiika ebbaluwa. Ssemujjunganda nze abuuza ebitabo bino by'obadde ng'osoma tewasobola kulaba tteeka likkiriza biba oganiziza abantu mu mibiri nti baali baliisa nga balikwese wansi w'etteeka ly'ebisiyaga. Kinkubye poyinti. Nze abuuza Ssemujjunganda nga tewajja kutugamba nti bannaye abasajja balwadde waggulu eno batadde etteeka ly'ebisiyaga naye wansi waalyo waliyo ate etteeka erikkiriza ababbi ba body organs ababba ebintu by'omu mibiri gy'abantu mu malwaliro babakkiriza bagende mu maaso n'okulibba. Gwasoma ennyo lwaki tugambe nti kituufu osoma nnyo era kituufu etteeka eryo waliraba n'osirika lwakuba nti bali abantu b'okolera obwo bwe bubi bw'abantu bano bwe butemu bw'abantu bano ebbanga lyonna. Bannayuganda n'abeesenjereza mutunuulira abantu bano mubategeere tugende oyingira protest vote 2026 nga mubategedde batuuke mu kakabokisi kaabwe wallayiyamu nga tebalinamu wadde n'akalulu. Mubabuuke abantu bano be bayambyengako Museveni okutukumira mu buwambe ebbanga lyonna mubeere bakalaba ng'obwana bw'emisota. Abantu abo babi nensaba Allah akibampeere mufune obusobozi obubategeera nti abantu bano babi. My random thoughts. Big up on yourself, His Excellency Robert Kyagulanyi. Historical Kawaida was a man of Uganda. Until now, you haven't even liked this video. Share it with 5 people. Kakati nno abantu babuuse bulijja basajja bano kye bajja bawuddisa bannayuganda nti balwana kujjako mwami Museveni beefudde abamusindika kumbe bakutteko mukwasi baweweta muwewete. Ensi yabazudde, ensi yabaguddemu. Kati abasajja abakulu, abavubuka, abakadde, abakyala abakulu bonna baabuuse. Kyova olabanga ebusiro abantu baasazeewo ku gurawundi ne bagamba nti ekimala emyaka 15 eyakubba eyanziba, emyaka 15 eyakwavuwaza eyanjavuwaza. Bwe kibanga eyakwavuwaza eyanjavuwaza nga gw'osula ku eka nnya, nga gw'osula mu mansoni, nga gw'olina bizinensi nnene, okoze amalwaliro, ng'ate okoze kampuni ez'enjawulo, naye ng'owoze yakubba eyanziba nga gw'onkiikiridde okumala emyaka 15 ne batuuka okubeera nga bakumye kaadi ey'ekibiina ne baga nti n'omulala naye agenda agezeeko. Bwe kyogezezzaako kimala n'osigala ng'okyalemeddeko n'ogamba kanzije bwa namunigina. Kino kiraga bulazi nti abantu abamu mu opposition tebaliwo okulwanyisa mwami Museveni wabula weebali olw'okukuma ebifo byabwe era ng'oli agamba wano nze nawambawo gwe ne bw'okola otya kaberubale kabe Katonda wano sivaawo nga ne bw'oba omumye kaadi ey'ekibiina kyalimu kyagamba kyayagala nawoza nti nzikirira mu pulezidenti waakyo mukkiririza mwami Kyagulanyi naye akulaga nti aze independent nga kino kyongera okukulaga abasajja bano n'okuwoza nti pulezidenti wange ye Kyagulanyi ekibiina kyange kisigadde kya Nuupu naye akabonero gundi bino byonna babyogera olw'okuba baagala mu balonde babalowoozese nti kituufu baagala mwami Kyagulanyi, babalowoozese nti kituufu bakyali ba Nuupu. Wabula omuntu yenna avaayo n'ayawukana ku mugendo bwe kiba nga kaadi teyamuweereddwa n'asigala ng'akyesimbyewo nga talina kibiina kyalimu, oyo aba mulabe waffe nnamba emu. Oyo ye mulabe nnamba emu asingira ddala. Omuntu yenna eyakkiriza ne yeetaba mu kuvuganya mu ke twandiise akamyufu aka NUP n'avaayo nga tafunye kaadi ne yeesimbawo bwannamunigina, oyo ye mulabe nnamba emu asingira ddala. Omukyala Flavia Namulindwa ono y'omu ku batafuna kaadi ey'Egomba East. Kyokka ono bwe bawasaazi Godfrey teyavaayo kuyomba era teyanyiiga era teyayogera kigambo na kimu kyonna oba discrediting our party oba discrediting our president. Teyavaayo ku discreditinga struggle gye tulimu era ono yasirika. Labasaazi Godfrey bwakola ebitajja ku party ne bamugamba Flavia wakkiriziganya n'ebyava mu kakiiko k'ebyokulonda. Kaakati essaawa zino olonze ekyapa mmanyago gwe twawa ennyama yazze mu supu
ennyama ewoze gikwata ogerire. Kati abasajja abakulu nga bano bwe bavaayo muganda nkakeeto mwannyinaze Sister Mary ebigambo biibino njagala olire omusiraamu ono abasajja babeeramu n'ebigambo naye nga tubabuwibudde. Eno video yakubiri ku nsonga eno yennyini. Bulijjo kye mbadde muwuddiisa nabiki abantu nga mubalaga nti mulwana kujjako Museveni. Nzijukira ebigambo bya Ssemujju Nganda wagamba nti tosobola kulwanyisa mpuuga just because naawe amanyi obubbi bwo. Kati olina akawaani bulijjo kookozesa ng'otulaga nti gwe wapata na famire ya Museveni okubeera nga otulaga obulyake bwayo n'obubi obugirimu. Naye byonna ndowooza muli mu ddiiru ne Museveni. Muli mu ddiiru ne Museveni. Tiimu yo nze ku lwange namaze ogikuba mu ttooki gy'okola nayo. Ssemujju Nganda, Muhammad Nsereko, Nobert Mao, Mpuuga, Medard Ssegona, Bakasibante. Kati n'ekiri ekiwala kigundi ki Stacy ya Mayanja mwe ttiimu eyo esambira awo. Bantu mwe muli babi, muli babi, muli babi, muli babi. Muli babi. Naye mwagala kimwagala. Obubadi bwammwe bwonna bwonna twabugize eki twabuguddemu. Gwani Ssemujju anafuya gundi anafuya line up ey'abantu be twawadde kaadi era kikwatirako wa muyina ekibiina ekyammwe kye mwakola. Ebyere waffe bikwatako ki kubanga wagaana okukola naffe. Muhammad Nsereko yazze ku ssaawa nvannyuma eringa munne engaba neegaanye. Kantwala omukisa okwebaza omukyala mukwano gwange Madamu Teacher mukyala Betty Namboze. Bwe nno obeera mukyala wange ow'ekkobe era ow'ekkobe yazaala abaana bange abakulu. Ow'ekkobe yazaala abaana bange abakulu. Omukyala namusaawo mukimanya abamumanyi bamumanyi. Naye amannya ge ye Namboze. Kati Namboze ayina akaboozi kajjeeyo kabadde kafunda n'akusiigira ekifaananyi nti mu nsi y'Abaawansolo mwalimu enkoko Sseggwanga ng'etiisatiisa nnyo ebisolo ebisigadde nti bw'onzannyirako nja kwokya. N'oluwoozi luno lwolaba ku mutwe lwokya luliko omuliro. Okutuusa essaawa lwe yatuuka nga ddala balaba bafunye okunyigirizibwa. Kakati Wakkapa n'agamba nti nze ka ŋŋende nsoobe